abantu bwoba oli mwegayirizi ng'oli side z'entebe yimirira owambe geeti y'entebe ku lwa conference. Waliwo information gye twafunye nga waliwo abayingirawo n'ebyoto byabwe. Of course balina bikatonda byabwe era they want to make some covenants. Mukimanyi nti Uganda twalondebwa lwa revival and all that. Sijja kugenda mu details about that. Mukimanyi abadde kuno for a long time era nga tukulemberwa abakulembeze baffe Apostle Samuel ne Pastor Christine. Mukimanyi I cannot go in detail concerning that. Nekyensaba nti buli omu waali alimire ku geeti eyo. Kati the most important places right now tuwambe entebe entry point abali around equator. Muwambe ekifo ekyo mukiwambire Mukama. Musome ne Numbers 23:23. Leka tusome ne Ezekiel 36 ne 37 tufunemu ebigambo. They are long. Nebonoobosa bw'Omwoyo Omutukuvu ajja kukulembera olabe scriptures of proclaiming during that time. Namwe abali mu East muwambe Nile. Buli ayingira mu ggwanga lyaffe nga ayina ebintu by'azza okukola wano alemererwe. Ate n'ekirala nsaba bwe tubanga tuli organized nga mumanyi nti muli musuka kale mulinga 8 tukole 8 watches. Wabeerewo abayimirira ku saa 12 ez'okumakya nga tusaba mu bifo ebyo. Wabeerewo abayimirira ku saa 3 ez'okumakya midde. Wabeerewo n'abayimirira saa 9 ogw'emisana, n'abayimirira saa 12 ez'olweggulo, n'abayimirira ssaawa 3 ez'ekiro ne saa 6 ogw'ekiro, then 9 ne 12 kwegamba ebeere 24 hours twekolemu omulimu. Era ne bw'oba nga toli mu bifo ebyo byenjogedde tusabe nga tuwamba gates ezo ffenna abeegayirizi. Equator, gate y'entebe entry point, Lake Victoria, then tuwambe ne Nile. Of course even n'obwengula bwa Uganda rejecting any proclamations that are omuntu yenna anaagulawo akamwa ke nti agenda kwogera ekintu oba kukola covenant ekitakirizibwa. Kuba eno altar ya Mukama. Uganda we are God's altar. Tetugenda kukola altars endala zonna. This is God's altar. Eno ya Mukama. Tetugenda kiza muntu yenna gidefilinga. We are the threshold of revival. Tuyite omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu. Twogere amanya ga Katonda waffe gwe tumanyi. Yahweh, Adonai, Elohim. Tumuyite Ruka Kodesha Omwoyo Omutukuvu. Tumuyite amamire Uganda, amamire amazi, amamire buli kimu marketplace. Musabire all the 7 mountains of our society. Bano abantu bayinza otugolera omukono nga tulina ebintu byetusayininga naye nga we are signing destruction. Ebyo tuleme bikola. Tusabire president waffe. Tumusabire akole Katonda kyayagala so si ye kyayagala nedda. Oba si abantu bali kye baagala mu meeting eno ng'egenda mu maaso. Azibe emimwa gyabo abazza okkondeminga Israel n'awa soul. Ffe tetugenda kkondeminga Israel. Tetusobolera ddala kiddire eri. Tetugenda kkondeminga Israel. We are going to stand with God concerning Israel. Israel yalumbibwa, baagirumba, si be baalumba. It is trying to defend itself, naye abantu babayitise simanyi bakola genocide. We are going to distance ourselves from that. Tugenda kuyimirira ne Mukama n'abaana be Israel, his firstborn, the apple of his eye. Tugenda kuyimirira nabo kuba naffe tujja kuba twesalidde omusango bwe tunaba tetuyimiridde ne Israel. So ebyange byebyo abeegayirizi bane twekolemu omulimu. Ne bw'oba nga toli Jinja oli wano Kampala, saba wamba geeti yegundi mujjukira wano
omusajja oli bwe yajja wano Commonwealth era yagezaako okugenda. People go there to do all kinds of things because it has 7 mouths. It feeds into the ocean in the whole world. Ye feeding in all the waters. Buli omu aganywako amazzi gafaawo. Mukitegeera. Kati oli okujja n'akolera wali Covenant aba akoze ekinene ku lulwe. Naye tukoola omusaayi gwa Yesu gumaamire Uganda yonna, ensonda ennya ez'e Uganda ne Central wona hotels zonna mukoola omusaayi gwa Yesu wonna we bagenda okusula. Hotel Africana yegenda okusuza bano abaki ab'amawulire. Hotels ez'emunyonyo zonna, entebe zonna mukwatireeyo, mukwate bye banaakola mu room nga bakolako binaza bife mu linnya erya Yesu, mubizikirize mu linnya erya Yesu. Kale Mukama abakulembere, mmanyi nti Omwoyo Omutukuvu nga mutandisa okusaba bwe muti agenda baluŋŋamya mu buli kimu kye mulina okukola. It doesn't have to be what I've said. Naye ye Omwoyo Omutukuvu abaluŋŋamye nga musaba. Era nsaba Mukama abawa omukisa era mbanyika mwenna mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu, mmwe n'abaana bammwe, abaami bammwe, famiri zammwe, bakyala bammwe, mbanyikira ddala mu musaayi gwa Yesu. Ennyumba zammwe n'emirimu gy'emikono gyammwe nginyika mu musaayi gwa Yesu, n'abasumba baffe manyikira ddala mu musaayi gwa Yesu. Muleme kutwalibwa n'ebyo bye mulaba. Naye muwulize nnyo Omwoyo Omutukuvu biki by'ayogera nga bwe tu examine our hearts, the state of our hearts. Tuli tutyafu abaagala okuleeta amaloboozi gano okusabira eggwanga lyaffe mu kiseera bwe kiti. Kale tusooke twerongose, Mukama atulongose buli kimu, tubeere nga tuli clear, Sitaani aleme tusongamu engalo. Mu linnya erya Yesu, Mukama abawe omukisa.